Yes, Redzone TV koli webale kubanga ogoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nyongera okwebaza okubeera nga okyagoberera omukutu guno atannaba kubanga osubscribinga naawe nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambeko okujjukiza nti kati Redzone TV etaddeyo ensonga yonna naawe obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga gwe oziraba otya zikusangawo okubanga ate gy'osinzira okubanga ogoberera omukutu ogwa Redzone TV. Kakati olunaku olwaleero ye first day ey'okubeera nga bannayuganda babalibwa okwetoloola ebitundu by'eggwanga byonna mu kye batuuma census 2024 ekitongole ekya UBOS oba Uganda Bureau of Statistics. Activity eno yekigenda okubanga kitwala era nga naffe wano tuzzenga tukutira bannayuganda bannaffe okubanga mugenda bababale. Kakati vulugu ayongedde okubanga alabikira mu kubala abantu kuno mu bitundu ebyekawempe abantu bakedde kubeera nga beegugunga bano nno ng'ate bavunanyizibwa ku kyokubeera nga babala abantu. Njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno ogwa Redzone TV, njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 bakedde ku makya ne bagamba tugenda kubanga tutandikira mu bitundu ebimanyiddwa nga ebyenjawulo buli section gye balonze oba buli kabinja k'abantu ke balonze ngenda kuwa akatambi awo owulire ebigambo byabwe. Kati mu kitundu ekimanyiddwa nga Bwayise Parish Kawempe Division mu kibuga Kampala abakozi oba ba enumerators ab'ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics bakedde kusuulawo bintu bakedde ne basuulawo ebikola ngenda kuwa akatambi wano obeere ng'okalaba nga bagamba ebikozesebwa bye baatuwadde tebikola bulungi. Abamu nga bagamba bifu, abalala nga bagamba tebannabifuna. Kyova olaba nga bakedde ku makya ne bagamba ffe tetugenda kukola ate ku mpaka oba mwagala oba temwagala tetujja bikolayo, tetugenda kubala bantu. Sooka owuliza akatambi kano nze gye mbeere nga nkwongera. Kawempe Division or from UBOS explain to us either we're in the wrong or in the right. Social media yajja, WhatsApp yajja. Other people up country but in appointment Gamba West. I'm temporarily going to be employed by UBOS. I will be paid 50,000 for 10 days. Now this training about Gamba. You are going to work for 50,000 per day for 10 days. When kala kumaje nenga matakasawo no Kawempe mumpe appointment ye signing ko egamba nti 50,000 for 10 days. Sijja kugisayininga lwansonga temwansuubizanga enkola interview aptitude. There were 15 questions. We passed. All of us who are here, we passed those interviews. Yes. That's why we were selected to be trained as enumerators and supervisors. The point on the ground, we want a clear explanation why this is happening. Thank you. Yes, abonno babadde bagenze kubala abantu oba babadde bayisupposed kubeera nga babala abantu mu bitundu ebye Bwayise mu Kawempe Division Kampala. Kakati njagala okutegeeza nti olunaku olwajjo bw'obanga obadde otambula n'omukutu guno gwa Redzone TV ng'ojjukira gye twasinzidde okubanga tukuwa, njagala ojjukire bulungi nnyo nti twakuwadde ekyabadde mu Katabi saidi z'Entebbe mu Wakiso District nabo
abagamba tetugenda kugenda maaso na activity eno yakubala bantu olw'ensonga nti facilitation temala, sente ze batuwadde ntono n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo. Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV, kyenjagala okubeera nga nkutegeeza kakati we twogerera essaawa zino ne mu kibuga ekimanyiddwa nga Mbarara, mu kibuga Mbarara wakati abantu oba amawulire okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor guvuddeyo ne guteekawo nga kugamba bannange kino tekikoma Kampala yokka, ne mu bibuga ebyenjawulo abazze okubala abantu okuva mu kitongole kya Uganda Bureau of Statistics nabo bali wano bali mu kusoberwa, ebintu byabasobedde tebamanyi kiddako. Era amawulire gano nga galaga oba Daily Monitor ng'egamba nti several enumerators are stranded at Mbarara City Council offices with faulty tablets which they are supposed to use to collect data from residents of Mbarara City during the National Housing and Population Census. Nti abantu bangi abawerako abakozi okuva mu kitongole ekya Uganda Bureau of Statistics oba enumerators abagenda okubanga babala abantu bali stranded, bibasobedde ku offices eza Mbarara City Council nga beboba olaba mu kifaananyi awo bibasobedde bitya. Balina ebyuma bye babawadde okubeera nga bikollectinga data ku bantu bagenda okubanga babala, wabula bageza okutuuka okubanga bagezaako okugezesa ebyuma bino ng'ebyuma bifu tebikola. Mweno campaign ey'okubeera nga bannayuganda babalibwa. They say they cannot go to the field with the faulty machines, claiming their supervisors are giving them the cold shoulder. We were not even given reflector jackets for easy identification. We are now confused and wondering what to do next. Katino bano bonga bagamba jukira olunaku lwajjo nga nkuzizaako ko emabega katono ku kyenakuwadde ekyabadde mu Ntebe oba mu Wakiso district. Bali bo babadde bakomplaininga tebatuwadde yadde kataaga, singa tugenda mu maka g'omuntu ng'ogenze kumubala omuntu oyo n'akwekyangira ogenda muwa nsonga ki era ogenda kuba oyimirira ku ki okugamba nti ndi mutuufu era nva mu kitongole mmanyiddwa. Kati bano nga bagamba nti ebintu bino ebitakola ab'Embarara bo bagamba nti ebintu bye batuwadde ekyamazima tebikola, tetugenda kugenda na bino ate nga ogyeko n'ekyebyuma okubanga tebikola bulungi. Ekituufu kiri nti ne reflector jackets ze twabadde tusuubira okubanga bagenda zituwa tebaazituwadde. So tuli wano tusobeddwa, tetumanyi butya bwe tugenda kubanga tukwasaganyamu ensonga eno. Tetulina reflector jackets, tetulina taaga zigenda kubanga zitu identifyinga, tetulina byuma bikozesebwa kubanga bye batuwadde tebikola bulungi. Ebyo biri Mbarara, kati biri byenkuwadde ebisoose ate bibadde Kawempe, bibadde mu Bwayise mu Kawempe division. Kati nno embeera bwetyo bwetambula. Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV nakusuubiza nti byonna ebinaava mu activity eno byonna nga bwe binaaba bizze nga bwe binaaba bifaananye. Ndi wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kubanga byonna mbikutuusaako. Kyenkusaba kiri kimu, bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga kakujjukiza naawe n'obeera omu ku abo abanaasooka ng'okumanya singa Red Zone TV enaaba etaddeyo ensonga yonna tuwuliziganye, kubanga bino byonna tugenda bikuwa. Wabula nja kukubiriza gwe wenna ali gyali ng'oyagala okuba ng'omanya ebikwata ku bino, genda oba beere waka wonna we baba bakusanze olina okuba ng'ogonda bakubale, kubanga ekyamazima kino kyetaagisa. Ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiyimbako ategeeza nti okubala abantu kwa mugaso nnyo ne tumanya eggwanga lirina abantu bameka. Newankubadde oyinza okuba tokkiriziganya na bigenda mu maaso, naye kyekyokubalibwa kikkirize ensonga ebeere nga etambula nga bw'erina okuba nga etambula. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates ezidda.